Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, see, go. One. Gwakwini wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama guno mufaliso ndese kwa kwini wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Yes, okay, chisera. Antulengera kalon katono nyo. Sitesi and the house girl ubadde ogimanyi. Bwabadde agira ku Spark TV, kati eri ku DVD. Omuli abazanyi babamanya. Tosuba Sitesi Mayanja and the house girl. Aji wefuge. House girl goine ko mwesiga. Oba yajja kubba balonga tomanyi. Kaka tukuletedde Sitesi and the house girl. Ku DVD kwogendo batoluyi vira ku musajja. Musajja taba wom house girl wedda luba akumutuga mukazi wange mulefa awasa kyali kyekango bwe bawasa teyategedde amuwasa busayizi kimwali kumpe mulefa alemereko tukyalengera kalango bandeke amaziga ebiwoobe efujjo omukwano obwenzi akalakya byonna biri mu firimu emu Station House Girl okukulako kuyimiridde mu binusu oba mpapula ku mulundi guno twagala kulaba kyanjawulo ono n'akakola akalya ayina bakyaliwa akaluma tukyalengera kalango eri ku MK Majestic Plaza wanzita bawo omutuufu yali yamugalira mu kinnya ali kubazeeyo abalemedeko neka nawe siri myaka gyo tukyalengera kalango bwe ngamba coming soon otegeera ki kati eno yo teri ku coming soon yafulumye dda tosubwa Stacia Mayanja mu sinema y'omulembe Stacia and the House Girl ngenda kwagala n'ebisubi byonna nkwagaliremu n'ebitakataka pitaako House Girl abba abasajja kutere nkoni baby wawe tokaaba wanzi tokimanyi ngenze kati nembwa omuzimu njo kwagala toyina kusuba Station the House Girl bebe tukyali kalankatono nnyo tosuwa bazanyi bo Nancha Whitney omuli Sematimba Ibrahim kurabako Rehema etendekeddwa Sololence okuva mu Al Magic Production nyumirwa nga bw'oyiga Look at this. Oba yafudde langi eno naye nga eyo langi yiye bwatyo Katonda bwe yamutonda ebyo si bizigo nabuno obukongo bule buno bona nalabye bwonna bwakuusira buno obugere batuka ku bugere maama wogambye nti maama wakwatamu kyaki abasajja naye oyo nze tajja kumufuga kuba mulabi embeera ezizze zakummanyiira kuba namutandisa omuli aboggola n'owulira omwana okyali muwala muto wakamuuka awa notandika okuboggola ngaobogolera otyo omuno mugambi kumpula
ebintu byonna nebibeera bikyafu omwana nabeera disorganized buli kimu nekibeera kyafu ayagala ndeeta abantu mbu nabo balongoose wano ng'oli wano ebyo mbadde mutiguka nga muli emmere ya bwerere wane wange teri byakulya emmere ya bwerere olina ogikolerera ye nga tojja okola ki hurry up what is the scrubbing brush ye bwomaliriza okumaliriza eri gyenkugabe nkola olaba obukyafu obuli wano waggulu olaba obirabye muno muvaamu ki mazzi lwaki okkiriza ekintu kimugyamu amazzi okubeera nga kikyafu bwekiti sinze nkuba ekiddugaza kati wekitonyerawo eti laba baketi zolina bwe zifaanana jangu ozilongose zibaketi zonna nobutasa nona obulongoosi oyige n'okweyonja mulabe yenna ebisikaati byayambali gwe wano wagenda kulema nze ekisooka saagala muntu omukyafu buli kimu ekiri wano kikyafu nga nabo bagamba nti tulina abakazi mu maka tulina omwana omukozi mu maka tulina omwana ewaka I rather be alone nemanya nti ebintu byange mbyekolera naye nga lwaki mba nkola nga waliwo abantu ngaabo balina otukolerera Batusa Mfuno sabuni aliwa yandetedde mukama nze nsimbe salike oyo mulekawere mukamwana kale tekijja So you thought you would come here, just eat my food? Eh? ompereze nga nyambusa You have 25 minutes to finish that. 25 minutes. Was crushing the paint to never on Salamo with anti jangu nti omperezeeko ekimu mbawoza mbwoba ompi si bulwadde kati obwo si bulwadde kati no kyo ye mumpi yatalina magezi tamanyi nti kansooke ngendeko ne baketi yokka ntuuka waggulu gireni njakomawo nkima amazzi yakuba abasajja abantu era ng'onoomuyitako oba ng'onoomuyimindako olina kubeera muwanvu ng'okomeeri naye nga kyaba kino kino banezeko ku sabuni why you look like your friend kati jangu namulese waka jangu hurry up ekyo kigaali shut up Batusa bannange nange weeru bebavaawo mu bannazaala tebasiima simanyi tebaagala bakamwana neddala ddala oli omukazi ki omukazi omukulu
ansinga n'emyaka mboleese maama asiime oleese mukulu munnange nkusiime nti oleese kyovula nze sibyeyagaliramu era sibyagalira naddala omuntu yakwatakwata dda mizigo noga nti osiimyeoyo fe abali poligino zaffe tebatulaba ndiko ekizigo nze ndiko ekizigo naye sinyirira musinga n'omusinga okunyirira yadde ye yakikwatamu bwe yagenza okulaba nti kyekyebbeeyi ennyo okukwata mizigo kwegamba abasajja n'abaana baffe kyebaagala tukitegeera kyo kinnemye okumanya ate nno tajja kuntegeera nze nange ekyali katulako ebisebuka kuye nange sinnamugirayo bbwa lyakamwa ajja kuntegeera nange siri mwangu bino babitaddewo ng'oliwa nga ndiwo nga wooli olaba nga binyumiddewo anyway engeri gyabuli nti bwabadde bulagajjavu ne baleeta blocks ne baziteeka wano nga bwoli bulooka ne baziteeka wano nga bwoli tandika okuzijjawo kuba tezinyumiddewo besides njagala kutuulako mukasiikirize tosobola kutuulawo nga weeziri muyinza okuvamu emisota neginnuma so please start picking them ozitwale wali eri ku mabbali hurry up Auntie, ogenda zaala omwana wano. Hey, come on, nzala ba house girl. Ani akugambye nti ekirubirwa kyange kyakuzaala mwana muwala? Oh, please. Ngenda kuzaala mwana mulenzi. Nze olubuto lwange lugenda kusitula mwana mulenzi. Take a blocks. Ne ba usigalo bantu nabo. Kino just ekigambo naye nga naffe I don't like the way you carry those things. So what are you? Oyina kukwata blocks nyanya. Teeka ku mutwe because sisobola kuyimirira for so long. And njagala kutuulako wano and sagala kutuulawo nga blocks weeziri. Kati ngenda okwetolola mu bwenzi. Ngenda okuva mu nnyumba mu nga blocks zino zonna ziweedewo. Auntie, nzipanga wano wewe wati wonna. Teeka oboti. After you put a chair here, and I'll be right back. Auntie, sibitegedde ogenda kunyombesa mbuno byontumye sibitegedde. Nagambye emirimu gino gijja kwanguwa nnyo ng'otwogera mu Luganda. Naye kati twomiteekamu oluzungu. Ate oluzungu nze sirumanyi. Kati anti sibitegedde. Guno omulimu nagwo. Buli omu akozesa bibye. Oli yanzituza feathers nenzijja wano. Nenziteeka eri. Kati blocks. Mama wange wankola bubi okufa. Nga siri muguno omulimu gwa house girl. Nokola ng'eyabbendeku. Ne bakutulugunya. Kola kino yoza amabaati jawa buloko. Telowooza nti nze embaga nze kwolaba ndimu embaga ezi nnya nze lwakuba sibyagala bwagazi naye ngaembaga ndimu nnya bw'alaba andaba atya bw'olaba ondabye otya sirimu mbaga nnya bw'oba olaba nga kiki kyekiba kibulayo obwana